Poliisi wano ku CPS batandise okunoonyereza ku musango gw'okupiisa eryanyi oba aggravated robbery. Bibaddewo jjo ssaawa nga 6 ngenda kuwera 7 ez'emisana. Awo nga ku Esokona, abakadde bamanyi ekifo ekyo nga ku Esokona, naye awo nga ku Victoria University. Ababbi babbye omuyindi gwe bayita Josh Keshu. Omuyindi ono akolera mu travel and tours company gye bayita Jen Matter Tours and Travel Agency, esangibwawo bali mu kizimbe kya Crown House mu Kampala Road. Kigambibwa nti abadde ava side za Jinja Road ngadde eno mu town, naye bwe batuuse awo abadde ali ku bodaboda badde atambula, bamuvuga mu bodaboda, abadde musaabaze mu bodaboda emu, naye nga bwe batuuse awo ku Victoria University ku junction awo ebaddewo jaamu. Omuvuzi wa bodaboda nayimiriramuko katono. Bwe yayimirira bweti bale waliwo omusajja naye abadde ali ku bodaboda yavaayo n'atambula n'agenda paka gyebabadde bayimiridde, n'amukuba ebikonde n'aggwa wansi. Okugwa wansi bane ne bajja ne batandika okuba ebintu by'omuyindi. Babbye essimu ebalirwamu obukadde 2 n'okusobya. Babbye ne laptop ya HP. Babbye n'ebisumuluzo by'abadde alina ne ssente 150,000, mitwalo 15 eza Uganda, si za bweru wawa. Mitwalo 15 eza Uganda ne bakitwala bo, bali ne bayongerayo ne bavuga ne baddayo side za Jinja Road. Naye twagezezaako kubalondola kubanga wano ku CPS tulina abo pikipiki gye tuyita motorcycle squad. Bagezezaako okubalondola paka yali side za Kavule ewandegeya. Awo ngeri babadde muka pikipiki 3 awo ne babulira awo, omulala nakwata olulala, omulala nakwata kati bano tebasobodde ate okumanya tukwata eriwa. Kati naye tugenda kukozesa wadde aba motorcycle squad bagezezaako okubalondola naye ne balemererwa, naye tugenda kukozesa kamera zaffe keesi tujja balondola tulabe nti bayiseewa. Ekirala waliwo number plates ezirabye gye kamera zaffe ezikutte. Number plates zino tugenda kugiweereza eri ku URA batuwe bani bananyini piki eno. Bo kasita tunafuna bananyini piki bajja tubulira bani oba badde bakwasiza ani piki jo ssaawa 6, wakati wa ssaawa 6 ne ssaawa 7 bajja kwenyonyolako. Oba si ekyo bo gye tugenda kubatwala mu kooti. Singa tuzula ani nanyini piki zino tugenda kubatwala mu mbuga zaki mateeka. Singa tebasobodde okuleeta kwe bakwasisa piki zino okuva ssaawa 6 ne 7.
Vale, sí, naye twagezezaako kubalondola kubanga wano ku CPS tulina ab'obupikipiki gye tuyita motorcycle squad. Bagezezaako okubalondola paaka yali saidi za Kavule ewandegeya awo ngeri babadde muka pikipiki 3 pikipiki 3 awo ne babulira awo omulala nakwata olulala omulala nakwata kati bano tebasobodde ate okumanya tukwata eriwa kati naye tugenda kukozesa wadde aba motorcycle squad bagezezaako okubalondola naye nebalemererwa naye tugenda kukozesa kamera zaffe keesi tujja balondola tulabe nti bayiseewa. Ekirala waliwo number plates ezirabye gye kamera zaffe ezikutte. Number plates zino tugenda kugiweereza eri ku URA batuwe bani bananyini piki eno bo kasa tunafuna bananyini piki bajja tubulira bani oba badde bakwasizaani piki jo saa 6 wakati wa saa 6 ne saa 7 bajja kwenyonyolako oba si ekyo bo gye tugenda kubatwala mu kooti singa tuzula ani nanyini piki zino tugenda kubatwala mu mbuga zaki mateeka singa tebasobodde okuleeta kwe bakwasisa piki zino okuva ssaawa 6 ne 7 jo kati okunoonyereza kukyagenda maazo tumanyi obujulizi gye tulina bumala okulondola n'okukwata bano biki ababbi katukozesa forensic evidence gye tulina tulabe engeri gye tukwata bano